kataba kino wabu yagenda loza aliwa bush atali kino yaza kubuza eroyo yagenda mu nursery school tomato nikimulimo okusukeri bamukwasiriza n'olupapula naye nga kuki kusasira naawe President advisor. What do you want? Are you answering a question for your boss? Bajo Mugambe at spelling. And for what? Who is the Bajo? But ya so Bagamanti kusasira. Bagala kusula mukyala wa Mbabazi. Ogenda mu event. Ne bamubuuza what is an invoice ni kimu. Museveni yakanti an invoice is important. An invoice. Mukyala Mbabazi yali mu explain an invoice. So ne kusasira singa kiba kya mulimi ba kituse tekali temuli nsonga tekakati nganze mirundi katukuteeka ko simanyi kaagunda prove to who I slap you ati bagamba nti yetetuukiridde nga wa kibogwe prove to who nga eggwanga waliwo abantu abayivu bangi mukulu mirundi bino bene babyo omusajja yavudde ebutabika n'agamba nti omwana wa kakka simulayo omulamuzi n'adismissing ow'ebutabika n'addayo nengalabiri kati tukyayina institution bakyo a judge cannot reject professional expertise kyabagambye nti umupoliisi police pathologist yajja n'abuulira kooti niye ebituzo kibira mu mirundi lwaki ebitongole bya gavumenti byekuba lwaki institutions zeekuba mukkirize kyekyo ngondi yagamba mawo garbage in garbage out tulaba KCCA ekola ekiragiro poliisi n'ekijungulula tulaba gundi ekola ekintu kiraga kyeri eggwanga sisobola kuwagira kuba bantu gundi in election year mugobe mu gavumenti kubanga mumwina amayumba temulaba namugwanya yekakkirize antingidde okuzisisobola I will not be hunted. I'm the only person yasobola okuteeka kakakufiira kanetambula mu kibuga bakateeke kubala. Why? I'm honest. Tambula kiseka nabe bibiina benyini bakkiriza nti omusajja wa Museveni ne bwe baali kutte nga Yiso bwe yali yagala okukwata emmotoka yange egikasukemu ebintu bya Bobi Wine waliwo abali mu gavumenti nga siba Museveni nga gye bali nyakigwe basigalewo balowooza ki ne bamuwanga bakikola bamuwanga batandika against Obote bateese n'abayeekera kyabayeekako Amini yalumba Tanzania uniting amagye against a common enemy n'abantu mu sente babagenti Obote akumawo naganti kati ne Kagera tufunye board entuufu bize kati province tufunye province ya 21 bwe mbadde nnambula Kagera ndabye ebiramu bibiri kapa 2 n'embwa 2 ne batandika okujja ente enjeru amabati ne bagabambula ubuzibidde mu matulutulu g'enkya ya leero ennyonyi za Uganda ez'omubbanga ez'ekika za Meezi zirumbye ebitundu bya Tanzania ebitali bimu era omu ku bakozi baffe ab'ennimi ku babeezi b'ennyonyi akutonnyumita ennyonyi yekubiddwa naye olwo obukugubwe avudde mu palakyoti n'agwa era amagye ga Uganda ne gamutta mu kukuba yali asoma amawulire and by then yali amyangalo naye kigenda okumuleetera obuzibu agenda asoma kibula nti bamini balina intelligence bannayuganda basimbye nnyo pulezidenti wa Uganda Idi Amin Dada okufuka obulamu bwe bwonna BCDS OMC okola obude BCM Muzanganda Sala olw'okukwata ebintu ebyalekebwa ba Muyindi Muzungu n'abiwa bannayuganda TBT Amin yabuuza TBT lwaki abalala basoma Nakabala you define me TBT ne Nakabala nebonga TBT bikitegeeza abaddugavu benyaga nti baduwa bano yasulawo wano ayasulawo wano yatambulirawo yasulawo wano amawulire oyagala amawulire g'olusoga bagasomanga essaawa 6 ku makya ez'okumakya essaawa 6 ag'Oluganda ku 7 bwe bakuba ennyonyi zayizirayizire zikube anyonyi zaffe omusomi wa mawulire g'olusoga n'agamba nti abayizi balumbye ekisaawe ne bakyonoona nabo ku ennyonyi zaffe Amini ali kumana nti teyategedde Amini yagamba agambye nti nabadde mpakazi ne bagawera osimanye bagali kuzimu simanye bamawulire g'olusoga gali gakomyewo ne bagawera ku radio nebo no it's not madness butabani bwali butamanya bwa Amini nzowooza madness tikyali madness Mustafa Dirisi yalambula amakampuni gonna yamugati tulina foreign exchange agamba kila muntu anasema foreign exchange hiyo foreign exchange mtu gani
exchange kila muntu anasema foreign exchange yenga agamba foreign exchange muntu amakolero gakudde lwa muntu bogati yali musiru. It means he wanted to deal decisively with the forex exchange. What if foreign exchange was gone? Hiyo watu wote forex exchange hiyo nani? Kila mtu anasema forex exchange. Forex exchange nani? Concern kakati atenda nechisoma mu economics ndio msaidia ya people say chibuzo ngachabusiru nainga chitagalu chega mu bwongo. Who is this lady who is blamed for the collapse of companies? Mismanagement. Mukazi tasula makampani. That's the lady Galia yarababuza mismanagement. This lady that is always responsible for the collapse of companies. Omuchauli yavira kama kampuni okugwa. Mismanagement. Yavira kama kampuni. Mukazi omita mismanagement. Kakati nono Mustafa Adis. Yaya gatamuyeba mafia bageti that money is anoleta. Yes. Bwetubanga twagala public nyizo jogera nayo for 2 hours. Nenda banga batandise okusumugira. Similes. Then tukira habituating your speech by similes to keep everybody nga ali alert. Obasesa oyimba teri mass communicator tamanyi kuyimba. Olabeko kasiro mwazinyi. Taliyo kasiro ayinokubera manyi omwazinyi abane gono n'oluba. Kamiliyoni tasobola kubeera. Shaka tasobola kubeera mwazinyi. Harsh voice. Lisa kalabisaka. You must have a corner. Evans omuyimbi Chris Evans ndatenda nitasobola kwazina abasomi bamawulire King Saha yasobola okwazina nti gondi ono obasinga aluwa gondi sekalala he used to listen to callers nga mujja basomamu abakuba amasimu uniqueness eddoboozi lyawo lituula litya n'olira nti ddala musajja ali Saabasajja Kabaka lukoma n'atabetwala esimanyani bufuse bufu bwawe. You have 15 minutes to read the bulletin of news, sports, international, local. Omala eddakiika 5 onyonyola manya. Ali kati kiddayo eri musimi. Oli mu programu ya Luganda. Kiddayo eri musimirizi nawe zoyogeddeko okunyumisa ekintu. News readers must be broadcasting. You must be brief and precise. Toyita gamba nti naawe ayikuoti ng'osoma mawulire. That's in newspapers. Tebasoma. Mukulu mirundi ekibuzo kino tetwakimazeeyo bulungi ekyabajjajjaffe abagenda okulyetiibwa twagala tusiga ekifaananyi ekinene kigenda kwongera obuweereza edda babanoonya abasajja bakaddiye naye nga tebalina kyebeekoledde ate badde manyi bakomawo ewa Museveni egende kakati nze nkugamba nti before civil servant retires agende mu investment authority ne mu management yensamizi bamusomese how to learn. How can you retire a soldier and $1 million? A soldier is trained for the last 30 years, has been trained to kill and survive death. You give him 100,000 shillings, he will come back. Where will he invest the money? Kakati Uganda Investment Authority yali badde kolaga n'abamaje 6 months before retiring. You go Uganda Investment Authority ne kugamba if you have 1 million, which area would you invest in? Which area? What were you taking Simbizo? Kakati ne bava wano nga tebazibawadde mulundi gumu. Kakati bana basajja zisibanenya nze ndi mu nsi muno nti bwe bamuwa miliyoni 6 nga omukazi abuulira abeewaabwe. Kakati mulamu nkubuulire muganda wange waakiri ssente nga temunnazonoona muguleko ennyumba. You think is sympathetic to you. Ng'okwata miliyoni 6 nga ennyumba akuguza eri mu dispute. Yes, there would be a credible company. Ekize mu Uganda nina kasuku mukwano gwange nnyo. Kasuku ndeke mwagaje tufaanagana mwina mu element yange y'okutetunga story. Kasuku atulaze osireke ngali mu kanisa. Ye kati akolera bundi mu kanisa. Kakati ye solution kuzinaga tabina nti bakwata muyimbite kanisa ne bo.
ta mutwebo nyane makansi musa nimba babo nani bafulumanga bali bwerera tete boge ati katera nakugamba nti mukomusajja gwa bakulidde mulojita ku bantu ate bategere malaya kwateta na pesa bogo ino muze kukulya kukula abakano kulya ebyembiro kwata mukamusajja yate kati akugoshanze mu kanisa mubakasirise mubembo kukasirise omwangu ne yoba mu musanze mu mubba ne mujja mwegandula nandawe ya mujisala manya basajja bagala kwambula mpale za abakazi izabwe bazitya tobaserwale mukumiruni nani ukava mukasha kashe wakati omanyi tumani abasajja bawe ekintu kye batya kyokka buli mubbi gwe bakuba emiko tebamwambula mwempale atukaye kutte wakati tuwati mukubaka bina naye kyakitaki mukulu benundi nga tuli ku nsonga eyo yenyini nyini nga tuli ku nsonga eyo yenyini nyini nabinoze tukina ninakataba kaita state graft ndoza no Uganda kakande yakayina amawanga byagakola nti gwe totawana dira abantu mu kibuga ba West End as the president used to do sente zibatukeko naye bana abantu mu wino yetwala yubina ebibizi bagenda tebabibbayo utuvudde mu state house kakati gwa abantu bawe akedise kole hamu yasaza amagezi hamu yabaga nti banna leta share the burden emyezi giriena ebiringi basonye mu nsasula ebiri izi hamwe kitofu ariko kibana bagaga ba kakati gwe baleke bakole leka abantu bakole kakati abantu bamala okukola bonna njagala okubona tewali muntu agenda kuva mu katale k'obubina nti lwabbanja nti bajje bansame alina kyakola yasama asigala akola kakati nga bajja basalimbira mu kibuga polisi tebeerawo polisi eba yagenze edda mu wino neyeyira enfuufu n'amanda baga nti abasajja bafutemu obwino bakubya abatawanye ate badduka balaga ku CBS akataba kayita state craft wano zenkalina ne kakandi wa New Vision state craft kakulaga state byekola ye byekola ate negamba nti abalabe babikoze polisi nga terabiseko nenga state yebikoze but you people we told you to call in the police to consult us you leading baba kuba abakuba temuduka je mugenda baba yambi ababuganda abataka babuganda bali bekalakasa ku mukaga nti batwala kiwondi kosekani nga parliament ekoze oye ekikola yali mukesi bakuba abataka babuganda emboko baba yingiza UPC ate we kanzo tadduka twa bali bazemo kwekalakasa mukomerondi kino kikolebwa by the way abane wange ndi bwenti tusinza kuzunza ttala ogirekawo njirekawo n'enfuluma bw'okomawo ng'akaaba n'omusimu jjajja ma n'agitegeera atya nti mma nga tannakikwatako bwe nsunza ettaala bwekijja wano bwakirumba ogiteekawo sijja kusoma bitabo byange kubono ndi ku muzzukulu asunza ettaala kanjirekeko ng'oli jajja muzibu jajja simulabanga mwali mulabyeko abantu bana batunda bidole ku street nga batunda emisota ntera okubalaba emisota kwegiri ate kuliko bino ebidole bizanyisa lwaki mu ete emisota gyegiri children play with the snakes wano twaba bidole mu ete bakugambako ka black stone kavaawo ka black stone ekyakaleetesa mu ete eriyo snake bites mukimutamanyi omusota guyitira mugundi mu pipe muno system egudda mugundi mu toilet kuba mulimu ensolo kati ate mwe temufulash nga flash fast take on light emisota giba gyenyuma bwekibabojja kati abasiba obusibi wano sibawosya kakati kyekyaleetesa black stone nti bakateeka waliwe kakoze ekyo musota bwekukoze why they are suffering from Asian people suffer mainly from batokisi wound bites kakati wano gyenkugamba nti nebwekobera ku kalinda y'abakyalina omwezi ogw'emisota are we playing with the snakes here osobola kuleeta toyi ey'omusota kakati gyenkugamba nti ebintu bino byemukola ebimu because you are honest mulina abo bakoleramu naye you make sure the city is working olaba giyingira kati abantu batya totawaana nabo tiya gas COVID-19 ate mbagamba nti era bano wadde sente bazibye pulezidenti ajja kulezinda nate bwekusoose pulezidenti yayita badelegates n'abateeka ekkolula abenaale abasobola n'okulonda omukulembeze ne bamujjawo sente tezalibira ku simu
sente walozagana ku delegates zalemera ku ssimu. Have you forgotten instances where delegates balemera ekkololo? Yes, this is how the system has built itself. Teriyo public rally mu nsi, political party erikola rally nga kuliko tent, kuliko amazzi, kuliko obutebe, kuliko basi ezisomba abantu 5 ezannalwiso ezisomba kirolo nga bakibiina kyabo. Era eno scientific election eyamba new president. Yayamba president wakola sibi wowe muyambira. Mu 10 billion zabadde akozesa mu rally emu. Bobi Wine Mugisha Muntu Besigye azikozesa mu rally zi 20. You find a rally where people intent, everybody wants crowds. Ndulu. Even if it rains, people remain there. Bagala muntu wao. Naye gwe n'ogamba nti rally ye nali erimu obutebe ate oyo abuyina bw'omu sira butu Uganda. Tent azina bw'omu. They can even afford to have bottled water. Ati rally. Nga twaliga. Kyobalaba nti president bamujerega bagamba tikwabaddeko baana bato. Be batula mu maaso bayimbe. The rest are seated in their tents. Crowds, rallies for only for crowds. Tebala kibata wanya bali kakati atemu abali mu tent munava walaike wu waliwo mubika to yabbira mu tent waliwo mubyabira mu bottled water waliwo basi za narwese zitwala bakiro if kyovula bakuga we boba yakala bondi anakolonda wina kuteeka wo boda boda nasomba abakadde okimanyi nti abawesitana bwe baali bakajja mu kaluka kinana mwenda baanoonyanga abawesitana abali mu Uganda yonna ne babawandika ne babateeka mu basi ne babazaayo. Are they still failing them? No, they realize tulaba nti kakati nabali bagala okugamba nti mukavalinga ekya Bobweni okuligesalinga party by electoral commission officials you stick on the color embuzi bamazo zibba olwanira migwa. Tulaba nti electoral commission lwaki electoral commission ekitaddemu nnyo amaanyi yaswala mukiri kati enaboneka kazi enamonesha kazi okubanga balwanira kale ya re the thief to take the goat you are calling over ropes omugwa gwatwali bakikola okumalawo entalo wakati wa UPC. You need a debate. Do you need a debate over this? Does the electoral commission need time to think about it? If you know that the color was already registered, cancel it. This does not belong to you. Why do you make arguments? You say the battle would be between electoral commission and Bobi Wine, not any other party. Because the electoral commission you found out that the candidate you registered is not this one. The man you married is not this one. Kakati why do I call? Ngazo mwetegereza. You are saying by the time Bobi Wine registered in the party, he only what changed is the leadership. Mbadde manyi nti ngagenda okuwandiisa ekibiina kubako n'ebintu ebigendera. Yagula kigule. Mu kukiwandiisa kala tezaaliyo. Zaaliyo nti ye yasangibwa ne red. Kakati mubaji baleta baluya n'ebikwakala kukwete n'atoleta baluya abafu. Bali bawangudde musango kyabo. This is not law. This is logical. Emmotoka twakolera gano ngejja kubeerako emipiira emipya obujja kuteeka ku gijo. If you buy a car from mu bond, emipiira egyegirako Nairobi tegibeerako. Bobi Wine, only what changed is leadership. The party remained with its colors. Where is the engagement? Why do I involve myself as the chairman of the electoral commission? Tulaba nti amaanyi ataddemu mangi akikola tulaba nti amaanyi mbyamu taddemu amaanyi mangi ugambye let us argue like this. If now it is like a company, we have registered the company bwetumala registaringa eyina byegenda okukola
ina ne gundi yayo kakati constitution kwetambulira gundi yayo kabonero kayo kakati what has changed is the management board ebaddewo evuddewo ebalese board empya kati wali giswa batwala yoki manya gagana amapya Kibalama n'abeera off okukyusa gundi yammwe kirala. What changed in this case is Kibalama and his team. And management. And in my opinion, to protect the future of political parties, there should be a law. You cannot just use me to register a party. Kitegeeza nti abo ekikumi abakuligesalingira party wagula bagule. Wayinza n'okubeera mu musajja nga yabafuna. Nabaga nti kati mu Kampala mulimu kampuni etwala abagala okweyambulira mu mayumba g'abantu. Ebifuluko tebikyalabika. Amasaŋŋanzira abantu batambula paka kirere kati kafye yamba nnyo abasamizi. Bo beeyambula ekiro kati nga batte batambula. Pozi batya local defense olabekuba abafadde nemaleko kumalire. N'omusazi naye mugeza ekitambo tekimutwala wali ba local defense. Nakyo kimanyi tibajja kikubirayo. Kakati kyegamba kiri kimu. N'ekitambo kityo omukko. What is the happening between telling me where serious people, a judge in charge of the electoral commission, the judge would not be now engaged in quarreling. Agamba kino kikola kumala wontalo. Lwachanyonyola. Yinza n'okugamba nti it seems you are not the people. You are new. This is a new team. If you are the real team that came to me to change, and you are calling over something that is different, then you register the different party. Fairo ya mwiyo nanji kwata nenji bayuliza. Anti kyemukagambye nabagamba nti oyo judge tajja kusobola electoral commission. They provoke him into engaging in things where he is not needed. What has changed? Returns to cheater returns. When there is a change of leadership, you take a returns to the registrar. Meaning what? The new directors. Akabonero ka mulala. Kati in this case, you have already registered a party with the different colors. UPC everyday. Kati that would be a battle between UPC and NUP. The chairman of the electoral commission wouldn't make a noise. Atekeda kubanga ali out. Nabaga nti omusajja omwenza ina amagezi. Bwaba yabadde ne mukamunne. Basula ku mizigo kyekimu. Yo lutuka mu nyumba yenga teka ku stove. Bano beekuba yetawulira ye bibi byawedde kati beekube kubanga omusajja ayinza okutegeera nti gwobadde naye n'ojjamba otaase n'akutema ejjambiya omwezi omutuufu adda mu nnyumba ye kati mukulu w'abakamateke between the two is not his problem. His problem yagimaze n'omukazi kabeekube kati mukulu y'abakamateke okubeera bbali byabakama would be seated senkulu Jimmy Akena ne Bobi Wine Kyagulanyi abakama bali muyise mu kooti ng'agamba the party which I registered bagiyita bwe bati it registered the same symbol, this symbol and the color, because if the mistake was made ekyo kiri mu mmotoka ti emmotoka zammwe luli tumpeko yali ekola registration za mmotoka yokka nemukisaasanya mukibbiremu kakati emmotoka zifaananya registration number plates. Mukomero ngatumaliriza. Kachegamba. Ngatumaliriza kasembayo. Why should I byabakama? How can you drag me there? Nze party generally gesalinga yeyo. Nyinza no bagamba. It seems you are not the one. Because you are looking for a different baby. For you, party mwogerako ina kala myufu. The one which I registered where I'm expecting new directors is different from yours. Kakati ekyo kitadde ku bbali. Kirese. Why should byabakama engage? Byabakama is being dragged into battles where he is not in. Ani amu dragging okutuka mwezo battle. Ina ba advisors akakiiko lwakoje yali most experienced. These ones are novices. Yagobwa. Yene deputy we. Mukrumino ngatumaliriza. Ba lawyer bagala genda mu court babatolinge baba wesent. Abacha yabba sente za Nigeria billions Obasanjo n'akayalinga baloya bagende baddeyo sente baloya batula emirundi ena nga kota sente bajipi against what happened Obasanjo yatula ne family ya Abacha nti mukomyoze mukomyawo let the lawyers go nabagoba kakati in this case ngatumaliriza unless the lawyer of the Uganda Electoral Commission is playing games with the other lawyers to get money from the electoral commission and the confusion.
where do I involve the chairman of the Electoral Commission? The chairman of the Electoral Commission has evidence. He found the registered party with the symbols. What has changed the leadership? So if you are coming to a school, a boarding school, nembuga nti omwana ngabamwita Tamale Mirundi omukazi yamugaba yamutuma linnya ddala omukulu w'essomero akola ki atereka mwana until mwe percentage lwekola ki oba amuwa enito ground kubanga tayinza ate naye kutandika kubeera mu ki nti do I involve myself in the paternity of the kid, a headmaster, will I not do other things? Mukulumeni nga tumaliriza kano koka ka buntu na muntu musajjawo Edward Kibonoka Sekandi kituufu akoze omulimu gwe nga vice president w'eggwanga oba that's his role okusirika bwati. You don't know. We have different types of vice presidents. We have a vice president for continuity, Yeruto. Vice president ajira kubaluti muri mukama. This is the modern way. The current vice president we have is not for continuity. He's an assistant to the president. And the constitution does not state Tianamuanga Jino na Jino. Era asoma kiwandiko kya mukama. Sekandi akoze ki? Ajja n'asoma ekintu kye bulungi. Nabala bamuyigireko. Program omukulembeze w'enkya bwetyo bwegenze n'omukunavu Tamale Mirundi. Tubadde kwaganya ensonga ez'enjawulo ndowooza tukulisa kye kimu. Kwagaliza olunaku lulungi. Program egenda kuddibwamu ku lunaku lw'Essande ssaawa 3 mpaka ssaawa 5. Siba bulungi nate weerawo. Talent is back. Yakomyewo na muliro namanyi osaba oluyimba lwayagala nendukukubira kunanga Siri DJ. Testing 1 2. I wanna visit you, baby. I used to eat your banana. You used to call me baby. Friday talent is talent. Oli watabomunda wamamunda wo omeranye chencha chimvaza simanyi kabakazali akansiko kulya malova simanyi kidde ku kagali kwekangide mulyango mundawo baby mundawo like a Ronaldo baby munda Friday no sawa 10 yeah. Oli mukulaba Television ABS ekuwumuza ebirowoozo.